بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له وإنه من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة. تركنا بمحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا ما طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أيها المسلمون، فبتقوى الله أوصيكم وأوصي نفسي. فبتقوى الله كل حبل يقوى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله تبارك وتعالى atuwadde ekyobugagga ky'obulamu n'ekyobugagga ky'obusiraamu. Bangi essaawa zino eno bali malwaliro balwadde, obulwadde bubaluma. Abalina ebirwadde ebyenjawulo ebibaluma ebibamazeeko emirembe, Allah osaanidde okubeera ng'omwebaza. Ekisookera ddala okumanya nti buli kimu kyonna kyonna ekibeerawo kusalawo kwa Allah tabaraka wa taala. Kuba bulwadde bwe bukulumye Allah yabuleeta ate era yabuwonya. Buba bwavu nga bwebusse era Allah yabuleeta era yabugjawo. Okwenyereza ku Allah tabaraka wa taala kyekiraamo kyange eri abakuŋŋaanye mu lukuŋŋaana luneero olw'ekitiibwa. Nzijukiza omwoyo gwange n'egyammwe okugondera Allah tabaraka wa taala. Ittaqullaha haqqa taqwa, mutye Allah mu butuufu bw'okumutya. Era mbawa wasiya yange ng'ate era wasiya ya Allah kyekiraamo kya Allah lil awwalina wal akhirin, eri abo abaatusookawo n'abaliwo essaawa zino n'abo bonna abalijja oluvannyuma lwaffe. Abange okutya Allah tabaraka wa taala tumutye mu butuufu bw'okumutya. Ensonga enkulu lwaki Allah yatutonda. Era Allah teyatonda bantu wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah ategeeza mu Qur'ani ekitiibwa teyatonda bantu n'amajinni okujjako kubeera nga Allah tabaraka wa taala fenna tumusinza. Era nkwewaza okubeera mu bantu abajeemera ebiragiro bya Allah tebagaana okumusinza. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tobeera mwabo abava mu bulamu buno obwensi okujjako ng'oli mu bantu abasiraamu abateeka ebiragiro bya Allah mukola. Abooluganda, alhamdulillah, Allah tumwebaza olw'okubeera nga twakuŋŋaanye mu kifo kino eno ng'ate twakuŋŋaanye ku mulamu omukulu. أول ما أوحى الله تعالى إلى النبي هذه الأمة، الله تبارك وتعالى message yasooka okusindika eri abantu b'omulembe guno ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Allah yali atulagira kusoma. Allah obubaka bwe obwasooka eri abantu ba umma eno yali atulagira kusoma. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق. Allah yali atulagira kusoma. Kati abange gwe mulamwa okujja kwaffe wano
twazze kubeera nga twanukula ekiragiro kya Allah ekyokunoonya okumanya. Era mbasaba buli omu watudde atebenkere okusoma eddiini yaffe kyawatteekwa. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Okunoonya okumanya n'okutegeera Allah kyawatteekwa ku buli musiraamu yenna. Era mbategeeza nti al-ilm, okunoonya okumanya, talabul ilm, okunoonya okumanya, min ahabba al-a'maali ila Allah, gye gimu ku mirimu emiganzo eri Allah, ibaada ennungi ezaagalibwa ennyo mu maaso g'Oweekitiibwa Allah tabaaraka wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man salaka tariqan, omuntu yenna akwata ekkubo lyakutte yaltamisu fiihi ilma, ng'agenze kunoonya kumanya oba aya emu oba hadithi emu oba kuyiga soma Qur'an, sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna, Allah amuteerawo ekkubo shortcut emuyingiza ejjana. So bannange ekkubo lino eno kkubo ttuufu era kkubo ddungi. Bakubiriza tubeere abantu abajjumbira olw'okulamuza okusoma eddiini yaffe, tubeere abantu abatambulira obusiraamu bwaffe. Abantu batambula, oli agenze mipiira gy'amasaza, oli agenze kuwuga n'avuga emmotoka n'agenda bayiro 10 bimeka 3 agenze kuwuga, oli atambula agenze kusambamu mu kapiira, oli n'atambula agenze kulaba mupiira n'agula tiketi, nga tiketi gy'aguze agenze kulaba mupiira. Olaba otya nga gw'oli wano ku ibaada esinga okuzitowa, ng'ebitonde ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna bikusalira. Olaba otya ng'oli mu bantu abatuulangako mu bifo ebyo ebeera mu bamalayika, ebifo ebirimu edduwa, ng'ebitonde ebikusabira tebisobya Allah. La ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun. Ebitonde ebyo byetwogerako mu bitonde by'abamalayika, mu bitonde bya Allah bamalayika tebasobya Allah. Olaba otya ng'ebitonde ebyo byebikusabira. Ibaada omukolamu bitonde bya kitiibwa eri Allah. La yasbiquunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'maluun. Barakallahu fiikum. Ntwala omukisa guno eno okwaniriza bakadde bange be natambudde nabo bamashaayikhi ab'ekitiibwa, twazze nabo. Alhamdulillah, salatul fajiri tugisaliddemu ebikoonaawo era tutuuse ku makya, tuzze ekiwayi kyaffe kituuse, naye waliwo ne basheekhe be twatambudde nabo abadde twegattako ssaawa yonna, nga kwe kuli mukadde waffe eyakulembeddemu omukama waffe mu safari eno, Sheikh Abdul Hakim. Saba Allah tabaraka wa ta'ala amuwa obulungi obw'okwerekeriza nakkiriza nitambulako naye, ne mukadde waffe Sheikh Abdul Latif ne basheekhe bonna ba aimma ne bahuffaz be twatambudde nabo mu lugendo luneeno. Mannya gange Musa Ismail Sebaita. Masjidi eno badde bagindagirira, nali nsomesezaawo ko wano lwakuba mbadde simanyiiwo kuba ebitundu ebimu bakutwalayo obutwazi. Sekannadhiiwo nakugamba jangu osomese wano eno, takubuulira linnya lya kitundu n'eryawo nayinza okuba tannaliŋŋamba. Barakallahu fiikum. Era ntwala omukisa guno eno okubanjulira. Tulinawo aba media Bilal Islam Channel, tulinawo aba Miskin Hijja and Umrah Services, era nga bategeeza ne director nannyini kibiina kino tugenda kubeera naye mu ssaawa eziddako, tannatuuka naye nga biidhinillahi ta'ala naye nga ajja. Ebitongole bino byonna bye mulaba wano eno, abakulu ababitwala tuli nabo. Kahafi Academy agitwala mu Uganda waali, era tugenda kubeera nga tumulabako biidhinillah. Ne
Darul Arqam nanyiniyo director tuli naye musomo guno lwalire essaawa eziddako tugenda kubeera naye. Bilal Islamic Channel emidia yaffe gyetulaba eri wano eno mbategeeza nti message tekomaalooka egenda kubeera nga egenda wala ddala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Message yange eri abantu bonna mbanjulira ekitongole kino ekya Miski Hijja Tours and Travel Agency nga Miski kitongole ekitwala abantu e Makka ne Madina era nga ofiisi zaffe zisangibwa e Kampala ku kizimbe ku Lubaga Road ofiisi wezisangibwa. Olutambula we luli olw'Ogwomunaana bonna abanagenda okukola umra biidhnillahi taala. Message yange gyenjagala okumaliriza nayo leeta omuwalimu agenda okubeera nga asomesa insha Allah nti entambula zonna zetutambula tetutambula butambuzi ng'abantu bwe batambula ne bagenda okulambula ebitundu bye baba bagenza okulambula. Waliwo abagenda e Kasese, bagenze Kuuga, bagendawa olutambula Allah tabaraka wa taala yalutusiimira. Yagamba Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam ti wa'adhinu fi nnasi bilhajji yatuuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Emugamba wa Ibrahim wamaluzimba ennyumba Kaaba, Allah amulagira n'amugamba nti koowoola. Ibrahim abuuza Allah nti ya Rabbi eddoboozi lyange linaatuuka? Allah n'amugamba nti gwe koowoola okutuusa kwani. Ibrahim alayhi salatu wassalam n'akoowoola era olwaleero abantu baanukula omulanga gwe okuva mu mpuli z'ensi, abava e Misiri, abava e Juba, abava e Kampala, abava Istanbul, abava UK, bonna bagenda ku nnyumba eno okulambula ennyumba ya Allah. Kakati olulambula olwo netutulambula tugambye nti Allah tabaraka wa taala yatulagira omusiraamu tebujjula ajjako ng'agenze n'ayimirizaawo empagi ey'okutaano, empagi z'obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba abantu nti ya ayuha nnaasu, abange mu abantu, qad farada Allahu alaikum alhajj, Allah abalaaliseeko okulamaga. Gwali no mwaka gwa 9 Nabbi ng'amaze okusenguka avudde e Makka agenze e Madina, Allah n'amulaalikako okugenda okukola hijja. Kati Nabbi atugamba mu hadithi mu bigambo bye nti qad farada Allahu alaikum alhajj, kubakakaseeko okulamaga. N'atugamba nti fahajju, mugende mulamage. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okwogera ebigambo ebyo, sahaba omu ku basahaba n'asiriikirira n'abuuza nti ya Rasulallah, akulli am, buli mwaka tugende tulamage? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asirika. Sahaba n'awanika omukono omulundi ogwokubiri n'abuuza nti akullu am ya Rasulallah, buli mwaka tugende tulamage? Nabbi n'agamba nti law qultu na'am, singa mbagamba nti buli mwaka mugende mulamage, lawajabat, kigenda kuba kifuuse kyabwatteekwa nga buli mwaka mulina okugenda okulamaga buli mwaka. Naye Nabbi n'atugamba nti oyo yenna aba alina obusobozi obugenzi, oba buli mwaka, oba omulundi gumu mu mwaka, oba omulundi gumu mu buwangaazi, naye ng'ekyobwetteekwa hijja ekakata ku buli musiraamu yenna omulundi gumu mu buwangaazi. Oddayo omulundi ogumu, ebiri, obulungi budda gy'oli, naye ng'ekyobwetteekwa obusiraamu kibukwagaza okugendayo omulundi gumu. Ekyokubiri nti omuntu yenna
agenda ku nyumba ezebbiri. Mathalan, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la tashuddu rihal, temusiba migugu illa ila thalathati masajid, okujjako nga mugenda kulambula emizikiti esatu. Musiraamu bwakukiriza osibe omugugu, mukyala, musajja, ani, ku mizikiti esatu. Muzikiti okusooka Masjidul Haram, ogwo nno gwe muzikiti gw'e Makka, era nga gwe muzikiti ogwasooka okuzimbibwa mu nsi mu mizikiti gyonna. Waleero tuli wano bayitawo batya? Bulemba. Gino gyonna mizikiti migole, naye omuzikiti ogwasooka ku nsi Masjidul Haram ogw'e Makka, era mugamu ku mannya gaako Ummul Qura. Ennyumba eyo temulaba, nyumba yadda nkadde. Kaakati ennyumba enkadde eyo y'ennyumba era yasookera ddala ku nsi kuno, era ng'ezimbibwa bamalayika babiri, okuli ng'ezimbibwa bannabbi babiri abatandika okugizimba, bannabbi ba Allah babiri, Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne Ismail alayhi salatu wassalam. Kati emizikiti ogwo tugambye gwe gwasooka ku nsi emizikiti gyonna. Era mu hadithi emu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamubuuza nti ayyi masjid wudi'a fil ardi awwalan, muzikiti ki ogwasooka ku nsi? Nabbi n'agamba nti Masjidul Haram, gwe muzikiti gw'e Makka, awo mulaba ennyumba Kaaba. Masjidi eyokusatu mu mizikiti egirambulwa eyitibwa Masjidi Nabawi, gwe muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ogw'e Madiina. Ogwo nno guliko ebigambo ebisitowa. Ekisookera ddala, omuntu yenna asaalira ku muzikiti ogw'esswala 40 nga tagatta ku Allah, kataba lahu najata minan nar, awandiikibwako nti awonya omuliro. Asaalirako esswala 40. Allah n'azikkiriza. Ekyokubiri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa essuubi oba n'atuwa akalagaane ti omuntu yenna afiira mu kibuga kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ebimu ku binneewuunyisa, bino ebibuga ebibiri birina amannya mangi, ng'ekibuga Makka n'ekibuga Madiina. Ekinneewuunyisa nga n'amannya ago amangi, agamu ku mannya agayitibwa ebibuga bino ebibiri abigatuumire Allah tabaraka wa taala. Ng'ekibuga Makka, Allah yakituuma amannya mangi mu surati Al-Fath, egamba bibatni Makka, mu kikko. Allah ng'ayogera ku kiwonvu ky'e Makka. Mu ssuura endala naga litunzira Ummul Qura wa man hawlaha. Olaba Allah wajja abituuma amannya ag'enjawulo. Ayitibwa Imaamu Nawawi rahimahullah, yagamba nti buli bw'olaba ekintu kyonna nga kirina amannya mangi, ng'omanya kirina ekitiibwa ekyawaggulu. Kati ng'ekibuga Makka okubeera nga kirina amannya mangi, kitegeeza kirina ekitiibwa kyawaggulu ku bibuga ebisigadde. Ekyokubiri, Allah kirayirako obulayizi mu Qur'an, la uqsimu bihadha albalad. Allah naga nti la uqsimu, kiyinza butalayira bihadha albalad, ekibuga ekyo nga tutunuulira tumanya wal azim, Allah oyo wa waggulu talinaayo kintu kyonna kyeyalayira okuggyako nga kitegeeza nti ekintu ekyo nakyo kyawaggulu. Allah okulayira ekibuga kino kiraga bulazi y'enkizo yakyo. Badde njogera ebigambo bino nga ninze sheekhe alire ng'atuuka. Ekibiina kyaffe ekya Miski Hajj and Umrah Services, tubayita mwenna mujje biidhinillah, tubire nga tubatwala e Makka ku ssente entinyi ddala miliyoni 5 mwezi ogw'omunaana mujje insha Allah mwewandiise, n'omwezi ogwa Desemba tubire nga tugenda mu nnyumba ey'ekitiibwa, ennyumba enkadde tugirambule, olwo nno nga twanukula omulanga
era nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. So bannange abali mu mibali, nze message yange yagadde giyisaawo naye nga basheekhe we bali kubeera nga batusomesa emisomo egy'enjawulo. Omwalimu addako okusomesa ye Sheekhe Anwar Taha, era nga agenda tutuwa ku bulungi, agenda kubeera nga attaanya enkizo n'obulungi emigaso ng'agenda kutambulira ku swala. Nja kusaba Sheikh Anwar Taha biidhnillahi ta'ala obeere ng'ojja